Yes, mbaniriza ku Shiwaman TV n'okubeera nga ate munnange mukyaliyo balamu kikulu nnyo Katonda yeebale kubeera nga akyabakuumye naffe akyatukuumye bulungi tukyatemya bulungi we still live and kicking ene Kampala tetulina taabu tukyagenda maaso n'okubeera nga tukuweereza wano ku mukutu gwaffe gwa Shiwaman TV. Whereas bali e Bulaaya bali eyo side z'Obuwarabu, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Dubai, Abu Dhabi, mikwano gyange mwe n'abali e Bulaaya nga muli Hollywood oloba kyaliba nga bali e Hollywood waloba kyaliba nga bali Canada, Australia, mikwano gyange bali e Boston, Florida nga mulaba channel eno mwebale nnyo mwebadala mwenna mikwano gyange bali e Kampala, Uganda. Thank you so much for being part of the family. Tugenda maaso n'okubeera nga ate tukunoonyeze kyekibeera kisinga. Well, olugambo olutuleese leero lwa Spice Diana mpozi ne Winnie Nwaji ku birthday ya Winnie Nwaji. Nwaji as in Nwaji na Nwaji 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 babayi mwana Nwaji abigula ebbina n'ogamba bannange Nwaji kikikyo. Nwaji yabadde ne birthday ye ng'ennaku z'omwezi 2 z'ennaku 2 emabega. Nina footage gwenkuleetedde gwenjagala olabe abaana bano beekoze ebintu. Nwaji omwana yeekoze ebintu ne Spice Diana. Bano baatuse n'otulowoozesa tebabanga ba lesbian. Nwaji ne Spice Diana lwakuba tukimanyi nti Spice Diana manager we Muninkini we manager Roger yalabika okubanga yamukwasanya. Ate tukimanyi Nwaji Shiwaman Segawa oba Chosen Blood oba tuli sure tuli awo ffenna tugiraawo. So demo abaana abo babadde batukemekkereza naye nga Nwaji yabadde ne birthday party yabadde yakabi nnyo. Nwaji Spice Diana yasobodde okubeera nga amuwa moment ezakabeera nga bw'olaba mu video eno nga bwena bwetambula mpola naye nga Nwaji yabadde aweza emyaka emeka teyatubuulidde. Nwaji alina ennyimba ezitrending essaawa zino, alina kwata essimu gwe yakubye ne Freeboy ate nga tukimanyi nti buli kolabo ye gyakola ebadde etambula bulungi nnyo ng'ekwata ye. Whereas ne Spice Diana takola bubi biseera bino ebya COVID era akola bulungi naye kuba essaawa zino y'omu kati ku bayimbi abakyala abasinga ogulabinga diiru ezakabi. Mabega wali nagamba yalina kampuni gye yali akolera ey'amazzi ate mabega awo yasayininga diiru ne Sudiru Lupaleria so nga tete yakomaawo era n'afuna diiru endala eyali mega eyali yabanaffe bano aba Itel Company okubeera nga abalangira amasimu gaabwe. So Spice Diana naye tatudde, alina obuyimba obutrending ennaku zino bakayita kwata wano oba tonnakalaba kanoonyeeko kawulirizeeko. Abaana beeraze buti, abaana balina engeri gye babadde bazina amazina agasamula nga balina engeri gye beeyolesa figa ng'emibiri kupi gyonna giri bwereere. Nkugambye Spice Diana ne Winnie Nwaji nga kintu kirala nnyo wali nga ffe abalabi mutima nga tegutuliimu tukemebwa bukemebwa kintu nga kirina engeri gye kituyiikako naye bwera azadde tulina kyakola munnange embeera bweto byasobodde okubeera ng'etambula. So kati abakyala abaagala okukuza birthday ndowooza essaawa nammwe mubeere nga mwerowoozaako mubeere nga muteekawo moments ez'enjawulo mututeekeko ku bunkenke. Ate nammwe bakyala baffe abawaka nammwe mututeekeko ku bunkenke. Nkomeweka ng'onyambalidde akapati nkomeweka nga akaleego kasibidde eno nga amabeere gonna gayigagize gati Winnie Nwaji bye bakola naffe tubyagala nnyo abasajja. So kati mwali badde mukoppako ne mwongera okubeera nga mututeeka ku bunkenke. Well, ku Shiwaman TV don't forget to subscribe mpola ekintu kisobola okubeera nga ate munange kitambula. Family eno eya Shiwaman TV nkakasa bukakasa nti we are still growing and growing. So gina maaso n'okubeera ng'otegeeza bano about our channel ebintu bisobola okubeera nga ate munange bitambula. Dance yabadde muyitirivu nnyo, manager Roger mumulaba mu video awo, Chosen Blood mumulaba, Spice Diana, Winnie Nwaji bonanga mwe bali mu video ekintu nga kitambula. Happy birthday Winnie Nwaji, happy birthday Nwaji wange omu bwati.